Program Gyenvudde mwetukuleetera abantu abakoze omukululo n'ebyokuyigirako mu ggwanga nga bakunyumiza emboozi y'olugendo lwabwe mwe bayise okuva mu buto bwabwe okutuuka we bali kati. Ebyewuunyisa, ebisesa, ebiyigiriza n'ebizaamu essuubi byonna mu Program Gyenvudde ne musajja wa Kabaka Matovu 2 oli ku 88 akatonyeze 8 CBS radio y'obujajja. Nkulamusizaako ssebo ne nnyabo. Mukama yeebale olwa byonna byakusobozesa. Program Gyenvudde yegguse obusekeerego by'obumale. Musajja wa Kabaka Matovu 2 omwana enzaalwa ku Mutala Natito mu Lukabulawula gombolola ya Ssaabasajja Kabaka Kalungu mumyuka mu ssaza lye erikulemberwa w'ekitiibwa Jude Muleke Pokino nze nzikalidde batuusa ku pulogulaamu eyo. Abali ku CBS okusookera ddala nsaasira mwenna abayise mu kusomoozebwa mulwazizza mufiiriddwa abammwe tusaa Mukama abagumye era bitalo nnyo bitalo ddala. Ow'omuluka wange ku mutala gwenvaako Lwanswera Natita mukadde wange Dungu Ernest kitalo nnyo okufiirwa maama eyaziikibwa ku lunaku olwokuna. Abataka mwenna ab'e Natita Lwanswera kitalo nnyo abafunye ebirungi tubasanyukirako. Mukama yeebazibwa olw'ekyo. Ali ku CBS program eno Gyenvudde nkuleetera abantu abalina omukululo, abantu abalina Gyenvudde waabwe mu ngeri zonna, gamba bya ddiini, bya busuubuzi, bya bulimi, bya njigiriza. Nze kasitooba ng'olina omukululo nga by'oyogera ababiwulira baga nti ono yali bw'ati, ng'era ogatta ku bulamu bwabwe abo naddala abakyalina essuubi n'okubongeramu essuubi. Olunaku olwaleero lwa njawulo gwendeese bamunaga nti yaani? Ndeese musajja mukulu munnabyanjigiriza kubanga musomesa, muzadde, muwandiisi wa nnyimba ate era mutendesi waazo. Aludde ng'ali mu kisaawe kino eky'okuyimba. Ate bwe kituuka ku nnyimba naddala ezeekwanyakwanya ku Bwakabaka bwa Buganda, ate awo iwo n'asukkuluma. Ennyimba ezizzaamu amaanyi, ennyimba ezirabula, awo ate n'asukkuluma. Gwenyogerako si mulala ye musajja wa Kabaka ono Paul Saaka. Naye Omuganda aga nti emboozi enanyuma ogirabira ku nnamusa. Ate ekisinga obukulu naddala mu maka g'Omuganda kuba kwaniriza na kulamusa. Kamusabe abakube ku ndaala ate tubambage. Posaako oli ku CBS radio y'obujajja 88 akatonyeze 8 era n'abantu batugoberera bulungi nnyo ku mukutu gwaffe omutongole gwa YouTube CBS FM Yugi Official batufuna bulungi nnyo. Neebuuza kubatuuliriza musajja wa Kabaka Matovu 2 weewaawo ssebo neyanzizza amen okukkiriza n'onkyaza mu puroguramu eno eyagalwa abangi. Program Gyenvudde. Erinnya lyange nze Paul Saaka, omuwandiisi w'ennyimba kyekisinga okummanyibwako si ku kuziwandiika muwandiisi naye n'okuzitendeka, naye ng'okusinga ennyimba ez'amasomero kubanga nze muvumbuzi waazo ekintu kye nakola nga sigenderedde. Awo wennyini awuliriza Paul Saaka ozaalibwa ddi? Ozaalibwa Paul Saaka ndi muzaale mu ssaza ly'Eggomba. Ewa Kitunzi. Eggomba mu ssaza erikulemberwa Oweekitiibwa Kitunzi. Ndi mu tawuni kansuli y'e Kanoni. Yes. Ekyalo kiyitibwa Kyanyonyi.
twalinga mu luka gw'empunge niyo bakati mu luka gw'ennakasagazi ababeera egomba munambuulira eyo gye nzaalwa nga nzaalwa omwami Antonio Katongole mukyala we Yulita Nakabuye Mange ufuze weddira nti tweddira nti Mange yewengeye. Wow. Ozalibwa mwaka ki? Omwaka gwe nazaalwamu omanyi ennaku zino abantu emyaka gyafuuka kintu nga kiringa kyatwekisize tebaagala kujoogera ngendukama nga bakinsiize ningamba baagala kukinsiiga naye nga siri muto anze siri muto kubanga obukulembeze bwa Idi Amin naliwo naye nga nali mu myaka gya buto naye nga ntegeera ebyaliwo mu myaka egyo mbijjukira ebbula lya sukaali amagendo okusekula ebikajjo ne tunywa ekyayiwa ebikajjo nga bwomye owulira ng'agenze mu ggulu nga kyayiwa omusekule ebikajjo bisekule amazzi ago ne bagafumbisa obuugi bw'obunywako oli omutwe wagala kutabuka bwabuwoomi kati nga kikulu nnyo eggulu liwooma tugamba era ne sukaali nagenda okutandika okutegeera nti nga sukaali aggwerayo njukira okubba ku sukaali nenona ku sukaali nkijjukira ne basanga naye ku mimwa ne bampaamu mukibooko omuzingo nyebaneeyo ebyo mbijjukira bulungi naye sukaali munaabulira ddala n'omunnyo ne gubula twalyako konvesi taliimu omunnyo nzijjukira byali biseera bya bijanjaalo ebibisi naye ne bafumba ekijanjaalo otekamu n'enkagga n'akatungulu enkagga ozimanyi naye siri wajjo naye saaka toyogedde mannya kumanya toyogedde emyaka gyo emyaka gyange oyogedde byami emyaka gyange emyaka 5 nagiweza emyaka 5 wagiweza saakuma kugiweza n'engisussa n'ogisussa kati abantu batandika kumbalira awo nti oli ku level 5 mu nkaga sinatuka bwe natuuka mu nkaga nga bagati n'enkaga ngiwezezza inartist wasukka ate nagasukka mukama yeebase era nebaza Katonda nti abaana be nalabanga nga bato mbalabyeko nga bakuze bafunye ne baana bannaabwe abaana be nayimbisa batuuse ne bazaala abaana ate n'abaana be bazadde ne mbayimbisa kinsanyusa weewaawo ali ku CBS 88.8 ewaffe ebuddu eri Greater Masaka mutufuna bulungi nnyo ku 89.9 abeekalungu mbatumidde nnyo posa akayeddira nti otandikirawo amakamu wazaalibwa gaali gafaana gatya igombe ebiseera ebyo myaka 5 emabega amakamu enazaalwa gaali maka ag'abazadde bamufuna mpola nga ennyumba ya mabaati naye nga ntono ennyumba nga ya kadongo si amataffaali akadongo abantu bakamanyi sibe nemmuli ne basiigako n'olufuufu naye nga tusanyukira nnyo awaka waffe nga tunyumirwawo nakati wenzijukira eka mpulira nga omutima gwe gusanyuka nezijukira okunyumirwa okwo nezijukira okugenda okukima amazzi emugga n'abaana ba muliranwa waffe omwami bamuyita nga yali Kalambakiye naye ng'ate ab'okukyala erinnya lyabalema okumuyita Kalambakiye bamuyita Kalambati kati nga tugenda emugga ne Bamatovu Iga Lubega tugende muliranya abengabi tutwala sefuliya tuteekamu olubuzo ebidomola byajja luvannyuma plastic yajja luvannyuma kati okukima amazzi okwo sefuliya mugibbika mu muluzi naye ate bwe bakenzero bagamba toginyika togibbika kuleeta enkokondwe enkonge mu mazzi Masaka ntuziyita nkondwe buli kitundu kirina olulimi lwakyo ffe nga buziyita nkonge mujja okuteeka enkonge mu mazzi kati nga mugenda n'ekisena ne muteeka mu sefuliya mulimu olubuzo okuleetera amazzi okutagenda nga gayuuga okuyiikira olubuzo mulukola mukyo mu lulagala n'enkata oba nayo kati nebakutika esefuliya netuddeeka okukima amazzi okutyaba enku okugenda okulima mu nnaku ez'okulima byebyaliwo ng'obulamu bulungi taata ne maama babazaala bameka
taata ne maama batuzaala abaana 8. gwe ng'oli wakumeka po? Nze bwembala okulaba kandabe nze nali mwana wa 5 kwasooka. balenzi bameka bola bameka? Abalenzi twali abalenzi 6 abawala 2. Yes. Mukama akyabakuumye bameka baganda bo ne bannyoko? Mukama akyatukuumye abaana 6. Ababiri abalenzi abakulu abatukulembera Mukama yabatwala balembalemba olwekaganga. Ali ku CBS gw'owuliriza ye mukadde waffe Paul Ssaaka, omusomesa, omuwandiisi w'ennyimba era omutendesi wansi. Otandikira okusoma? Natandikira ku St. Aloysius Primary School Bukalagi. Kiri mu Gomba? Kiri mu Gomba. Wenatandikira okusoma nga tewaliwo nassama. Natandikira mu primary. Ate natandika siri muto kuba mbudo tebatandisanga baana bato. Ndowooza natandika nina emyaka gyali myaka 6 natandika okusoma P1. Naye ng'okutambula ogenda ku ssomero miles ziringa 5 ate nga tutambuza bigere. Obutuufu tetwatambuza ngabo naye ebigere mu kutegeeza nti temulina ngatto. Kati obuyinja nga bunyiga nnyo era nze nenda babaana benaku zonna nga nti abaana baffe Katonda abawadde omukisa. Ovuga ababo batwala ku ssomero? Abaana tubatwalira mu mmotoka naye ffe nga tutambuza bigere n'eggolu nga tulisiiba bulungi ettooke evumbikeko. Era nze eggolu eryo ndimesinga ettooke evumbikeko lyawooma nnyo eririko n'emmembe naye omuntu aliddamu n'alisangawa munalivumbika ku gundi kuka munalivumbika ku sigiri oba ku gaasi okuvumbika eggolu tewali yettooka erifika nerivumbikwa likyaliro ddala bwe lifika ate balisuula busuuzi anti lirwaza amawolu galwaza naye nga galwaza kutandika ddi kubanga singa amawolu galwaza gali tulwaziza nnyo naye amawolu gatwongera amagezi. Eggolu twalitwalanga ku ssomero twalirako n'obuniina n'obunyaanya oba n'ovakkedo kati olaba nga twali ku kituufu oluusi lumonde omukaliri ow'okubujjo oyo lumonde naye kukubawo omaze okutabula omutwe ng'awooma nnyo akuumuuka kawogo olumonde kawogo omujjukira kyebatwala situmwala nnyo agejja nnyo tuvumbika kawogo nga tuli ku kituufu bayinza okufumba omugoyo ne guvumbikwa newantu kutwala ku ssomero. Weewaawo. Otambula mu kusoma kuva P1 tugende maaso. Kakati okutandika okusoma St. Aloysius Bukalagi nali mmanyi nti bwe tunagenda ku ssomero bakulu bange abaali bansoose okusoma nti tujja kutuula mu kizimbe kimu nga bwe twatulanga mu kereziya nga mwe tujja kutuuka ku ssomero nga ffenna tutudde mu kizimbe kimu tugenda okutuuka eri buli omu mulyango gwe nga mwawukana okunteeka mu P1 kati nga bakulu bange ate bali ku wingi ndala eringulu eri abali mu P6 bali mu P6 bali mu P7 bannanga okusoma ne kunkalubiriza nenkabira ku ssomero olunaku olwasooka tebanyumiramu n'akamu naye waliwo abaana abajagojo gubenzijukira bunga busamba mupiira bukwata kigwo budduka misinde kati nze ninezinga bweti ekyavamu nanyera nebaka samwaya wansi w'omuti tikyakalibataya najabuza nti obadde ki nemugamba ndi mulwadde nga ndozimanaga ndi mulwadde baŋŋambe nti bakuzeeyo waka naye tebanzizeyo waka paka ssaawa 7 olunaku olwasooka okusomero lwambeera buzibu tebanyumiramu n'akamu lwammenya nnyo natya essomero. Ate mu wiiki yasooka eyo nga nakutandika okusoma twatuuka leeti tikya matoofu ntakuba kibooko ku ntumbwe tayawula mutona mukulu nankuba kibooko y'ebbanda ku ntumbwe. Olwakuba gwe emyaka emeka ebbanda? Nina emyaka 6 naye bakulu bakutusiza leeti bantuusa leeti bali bakuba kibooko zaliza emabega nga z'amaanyi nebagagwe kalezi gwe capu neŋŋamba Katonda wadde essomero nebulanga limmenye nnyo namba basenga kisoboka nve mu ssomero bakuba entumbo eyakulwisiza naye nga n'entumbo gye bakuba saizi yayo njigiko kwanza entumbo yange eno si ntumbo ennene era nze batwanga lwakyambala kino nze okutambala kino amatumba girira kisa kubanga singa okugulu kuno nkulaga abantu kiyinza okutabayisa gwe muteesa gwe yajuna era yansasira nnyo okutukiza okwambala empale empaavu okubakkiriza okwambala empale empaavu. kale nno otambula primary
primary 1 mu kugimalako report yange bawandikamu tikyawandikako ebigambo nti ageza afuba naye mulebevu nnyo era ekigambo mulebevu nkijjukira report yange oba yalagawa naye mulebevu nnyo nali mulebevu nze ndi muntu wa nsonyi ekikula kyange era n'okugolola omukono mu class asitera kukikola ansaba mangimanyi ayinza ogibulira omuntu aninaanye n'agyogera nga nziyinza oga nti obanfu kiki ekyaleeta ekyo olwakuziba oli wakyekyo saali wakyekyo omwana owokutaano naye omwana owokutaano nze kiki nalina nnyo okwekkiririzaamu kwange kwali kutono bwenna mu kukula kwange banjereganga nnyo nalina amaanyi matono nyama yalo nga bagamba oli luzolongo kati luzolongo si kyekitegeeza lupadengo nga bantuma munyagalaga oluntu oluyongoyongo kati embeera enendeeta obutekkiririzaamu era olumba nnwanya n'okunnwanya bagenda baga nti gwe tulina maanyi gwe matovu akukuba matovu ali mwana wakumuliraano akukuba gwe ati ayeyereza omunafu kati nange nedda oba kuba netulwana matovu nagenda nkuba ekikondolo ku kifuba nenkaaba ota olwakomaawo oli myaka ng'emeka gulwalwala oba nene emyaka bagyalinga 7 ne bansekerera nnyo kati bakulu bange nga balinga abagati n'okukuba kukubi olina munafu nnyo gwe kati kintu kyere kinetirandiza obutekkiririzaamu nnyo matovu ote nampangula kati abewafe nga bawagira matovu ate owokumuliraano kubanga nkubira yangu era nze nenkula nga saagana byakulwana kuba olutalo lwange olubereberye nalufiirwa saaluwangula kati nesibeera mulwanyi nze saagala kulwana n'abalwana ngamba sisembera we bali omalako P7 malako P7 ate nno P7 sagimalako bukalagi bwe nasoma P1 nensoma P2 nensoma ne P3 centralization bukalagi mu P3 ne batugamba twagala buli muyizi abeereko ekibiina kyajoininga tulina ekyabascoutu abawala muyinza mu kyabagayidi Red Cross yaliwo ebiseera yaliwo Young Farmers of Uganda tulina school choir tulina football team tusobola okubeerawo ng'oli wano otayaya butayaaya otuna kusanga otayaya tuya kuba kibooko bangendewa naye nagenda nga mmanyi okuyimba era okuyimba kunyumira nnyo nga oyigidde mu kereziya nga okuyimba nga kukunyumira mu bunafu gye bakuyitiranga luyongoyo nekeeyo nga bwe tuyimbamu ennyimba nga nteekamu amaloboozi ng'okuyimba kunyumira mu bunafu bwo mu bunafu bwange kati nensalawo ne ŋŋenda mu sukulu kwaya P3 ogenda mu sukulu kwaya kulirwa Mr. Silva Katongole kati bwentuuka mu sukulu kwaya nasanga batasaddewo okuyimba wegaganula kati sikagenda okusula ngalaba nyingi akalenzi nagamba isoko sisa oluyimba akalenzi gwani wanza Paulo Saka kati ozza kukola kikozi nze kuyimba nti batugambye buli omu alina okuba ku house wabeera ataliko wabeera bagenda kumukuba naye eno kwaya si ya buli muntu yenna nti gweomala gaveri ng'ogyefumika wevumbisa daba ofaanana nali sinyirira bulungi okugulu kusimbuusa omanyi ddaffe wetwanaabanga twesisiza sabula tera twota n'omuliro okugulu kuliko okuzingereko akatimba okuliko ennyumba okuliko ennyumba nabugamba tebannagimanya naye ffe twagimanyi kakati entumbu eyatise yonna eyatise tufirefu mukwegenda eri ayogera okunafuya ate nga amazima gennyini okuyimba nali nkumanyi nina akasoprano akalungi n'amaloboozi agateekeka omunyimba nga ngamanyi ng'okumanya ali yali akumusomeseza pu ekintu ky'okuyimba kino wazaalibwa nakyo era kuno okuyimba kumulaba ntendeka abayimbi n'enji enyimba kya butonde munze P3 mu bunafu gye bakujeregera baganda n'obwana ku kyalo naye ng'ate muli wekkirizamu nti nsobola okuyimba mwami Ticha Katongola akugobye Ticha Katongola ngobye mu kwaya abaana bansekerya nga ngobeddwa mu kwaya nengenda nga nenyamidde ebiseera ebyo byali biseera bizibu kuba maama waffe mwaka kyawo siga ekifaananyi mwagwali gwa 7:5 angobye mu kwaya 7:5 maama waffe yali akafa biseera ebyo nga nina ennaku ku mutima nyingi tuveeka tetwala tuteekateeka bulungi
taata naye ali awo taata waffe nga siye muntu afaayo taata yali beba taata abatali banyiikivu wona okutuweerera kwenyini maama yajjanga nanyonyola ku ssomero abaana tobagoba brother togoba baana kanguzeeko emabega katono nga batunda balima bakola ki omwava akasente balimanga ebijanjalo balimanga ne bulemwani twazirina n'okulunda ebisolo embuzi n'ebisolo ebirala okulunda talieteri nte kati nga maama yajja kusomenanyonyola naga tobagoba kati wala okutunda omwe tebunnakala maama nga nyonyola naye maama bwe yamala okufa taata ffe nga mugayaavu tayagala kujja ku ssomero kunnyonnyola kintu kyonna kati maama nga afudde bangobe mu kwaya toyina bubi nabadduga n'okuddugala tewali abudaabuda akuzzaamu maanyi bwe bangoba mu kwaya ekiseera ekyo ne fees buli omwaka bwogwako oguga 75 P3 ne sente zibula taata naga nti sina sente zibazza bukali sente nyingi kati nentuula waka mu 10 P3 okusoma bwe ntuula waka waliwo omukulu waffe Emmanuel Kaweesi kati yafa yali bamwadde okukulembera akasomero kaali katono nga kali ku sabupaleshi ebeteremu nangamba naye okusinga okutuula wa lwaki kutwala ebeteremu osome P4 edi kasomero somero naye kijja kuyamba kisinga okutuula beteremu nakyo kiri mu Gomba ekiri mu Gomba kati nengenda ebeteremu nentandika okusoma P4 kati okusoma ebeteremu ngenda okutuukayo nga balina kwaya essomero essomero liri awo terina temutebe goberero twabanga twakasoma tutuse ku break time tikyera kati banne tuyimbe kwaya mukungane tuyimbe noga nti naye nenyimba zenalimanya okuva ebukajidde sali mu kwaya naye nga nina enyimba zemmanyi abavubuka bananga baleero munnemye abange munnemye naye mulabye nnyo abazadde mulabye nnyo musubiddwa abaana be muzaala kati akayimba kone nenga nina oluyimba nendusomesa abaana nibaki nkalunyuma oluyimba nenduyimba verses nazimanyi netudigida bakubirako ngoma ekidigida wona ezidde okunya ne bagamba baneki kino kiyitirivu twafunye omwana ono tayimba ne bayimba essomero lyonna likumanya limanya nfuuka serebu mu ssomero lyebeteremu nkulembedde enyimba okuyimba kukutta kati olumu ku speech day nakulembera enyimba ne bafuwa ssente naye ndizibanga zisingi 15 olufiizi owammeka mukulu wange gye yali nga yali akulira essomero eryo nze nali nsomera bwereere kuba ne sente tezaaliwo singi 15 zanyamba nnyo nengulako ebitabo ebyokuwandika naye ebitabo mbudde obwo nga ogula exercise book ate bagisalamu tojja kutwala kitabo kiramba ne penso nga bagisalamu emirundi ng'ena ojja kusula ekkalaamu ne bagisalamu kati nengula ebitabo zanyamba nnyo kati okuyimba kwange ntandika okwenyumiriza mu nga ndi beteremu bwemala okusoma P4 omwaka negugwako nga mpisa enze nkulembedde naye ekyomukisa omenye somekuma ku P4 namba kati okutuulakola kutya P4 gimaze ate siyina ziyinza kutwala walala kuba siyina sente oba giddemu olwokuba akasomero kakoma P4 oba ogiddemu naye nga amagezi gwali otoola nga ntoola oba oyimba buyimbisaaga naye nga ntoola bulungi era ebisusu nga mbitegeera bulungi kati P4 ate nengiddamu ekizinzizaamu kuba essomero werikoma ate talina sente zigenda kunyongera walala P4 nengiddamu ate omugomi gw'okuyimba negugenda maso nenyongera kulinyumirwa kati mba maze okugiddamu omulundi ogwokubiri n'okuyita era mpisa ogenda mu P5 omulundi ogwokubiri mukulu wange ayitibwa Edward Kaweesi mukulu wange oyo wataata muto okuva emawokota ekasuso nankima najaga muzaza nti Pawulo Munonyi aleme kutuula waka buuyo P5 kino emirundi ebiri kamutwale asome P5 P6 yeyongereyo bwenti nentwalibwa emawokota nentandika okusomera ebuwungu nensoma P5 nenjiyita era n'okusomero ly'ebungu nayimba bwe mmala ogiyita P5 lyalikoma ku P5 nentwalibwa ku St. Aloysius Primary School Mitala Maria yaliwo niwali St. Aloysius nensoma P6 nensoma ne P7 nga yampeera mukulu wange era eyo okuyimbanga ngero oli mukwaya kati ate eyo bwe natuukayo
nasanga abaana babe balina olugezigezi lungi ate nze omuntu wanaga nti walugezigezi nze nga nefunikira nga nzirira sayimbawo kigambo n'ekimu emyaka egy'ebiri P7 nawe n'osirika nange nemera reserved n'ensirika bwe nagenda mu siniya wana ku St. Paul ku ddembe Mitala Maria n'osumulula tawo nsumulukira awo wennyini otwala okuwumuliramu awuliriza Posaaka kayimba ki kuga nti kano CBS kalina koera tuwumuzeemu abantu konna gwe kwowulira ku mutima CBS wano yes nikuga nti kaakano naddala olunaku lwaleero olw'amazaalibwa olw'okuva mu misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka kuga nti kano abantu kabawumuzeemu abantu ba Ssaabasajja Kabaka oluwombo kayimba mutuwulire kumazaalibwa go gano Ssaabasajja tufunye essanyu lya Soso okujja tuyimbe nti happy birthday tulalala kyekyo ebigambo kale ali ku CBS katuwumulemu n'akayimba ako akayizibwa gw'owulira yennyini Paulo Saaka nekayimbibwa abayizi ba Buddo SS akayimbibwa era abayizi ba Buddo senior secondary katukomewo nze musajja wa Kabaka birimu ebatofu oli ku CBS 88 ab'e Buddo waffe mutufuna bulungi nnyo ku 89 so n'abali ku mukutu gwaffe omugattabantu ogwa YouTube 88 CBS.ug official gwe mukutu gwaffe omutongole manyi nti mwenna abali okumpi n'ewala mutufuna bulungi musajja wa Kabaka birimu ematovu munnabuddu munnakalungu nze nakkalidde dda ndine Paul Saaka muzzukulu wa Katongole azaalibwa Abengeye omusomesa omuwandiisi w'ennyimba era omutendesi waazo atubulira gyenvuddewe ng'omuntu bino si byakkiriza obagaana yatubulira bibye okuva Mukama bwe yamuleeta mu nsi muno ng'amuyisa mu Bengeye bwe twakomye wali nga tetunawo mulamu ogenze Mitala Maria senior one P7 wagiyita polo P7 negiyita P7 nagiyita nali muyizi atabeera mu maaso mu kusoma naye nga ate mbasisembye tobeera mbasibaki nga sibeera mbasibaki obeera wakatikati nambeera wakatikati awo lwali lumu lwokka nasoma naliwa wakubiri nali P6 mukulu wange Edward Kawesi n'asanyuka nnyo n'agamba nebanfumbira oluwombo lw'ebinyeebwa omuli amagi natta n'embuzi nakabege neegwa nagati lya katulye ku lulwo kyansanyusa nnyo bamuyanjagala nnyo naye nga okusoma kwange nabeeranga wakatikati awo ekyandeeteranga ekyo simanyi nnyo okusoma bitabo okusoma notisi zange ezakatungo nze ebiseera ebisinga obungi natuukanga ku ssaawa esembayo nga bwe nkwata ku subject eno nengamba hanfudde sayansi n'omumuza nengenda ku geography nengamba kati nze nafuya nnyo naye nga nenafuyanga nzekka nali nsobola okubeera mu basooka naye olw'okubanga neegayazanga nembeerawo nabeeranga mukulu oyo Kawesi Mukama gyali ekyamukulu Mukama kyamukulu gyali atuddewa atudde ku mutala guyitibwa Nabiteete Mawokota era manyi atuwuliriza atuwuliriza CBS yati wotawuliriza CBS owulirize oba kivuga ti bwotokola kino wotawuliriza CBS kati bwotowuliriza CBS kati owulire ki abo abawuliriza ebyo ebirala ebyo byabwe oyo namusajja pulogulaamu gyenvudde senior one olingidde Mitala Maria senior one nyingidde Mitala Maria nyero kengira senior one
nali mukuluko kubanga bannagambye nti nze nasomanga bwe ntuula bwe banzizayo bwe banzijayo bwe nziramu ekibiina emirundi ebiri olw'okubanga sirina kyakukola kirala kati nali siri mu myaka gyeggimu n'abaana batandika senior 1 naye nga kisigo obasinganye ate ngera sinze mbasinga abasukulumyeko mwalimu abavubuka abakoze ebirevu nga bagaya bigaye baali ng'agalowoozi gadodooma era agalenzi ago gantiizinga gakoze omukisa gw'okuba nti nali muntu wansonyi akavubuka oba kajali mulamu ebiseera ebyo yali bemba yamba gwe mupya kubira saluti baba nenime nekikuba abaana banene basekerera ekintu ekyo kyampisobese kinyumizako omuntu kinyumiriza waliwoka nimpuliranga nswadde nenebwalabwala yangendere nenga maze gimukubira nempulira buli tizingi kyali kikyaliwo mu biseera twatandikira senior 1 ojingira mwaka ki senior 1 najingira mu 1989 naye bote tu oyekeranga bubumbujja nga mubiwulira nga tubiwulira nawekera bafrede mu bitundu bya fra mu buwungu bali mu bibira by'ebumbo kati kyensinga okujjukira ku senior 1 nenyambala engatta embereberi yengatta esooka mbigere byange nze sayambala ngatto yonna gyempisa okuva wansi era twalabanga abaana basomera mu ngatto nga tuli primary netulaba maama ono nga mwana wa mugagga twali bukalagi abaana batya kiwamuka nga bajjira mu bbanga lengatto abaleteramu pijot 404 bali babino jjujjugamba katonda wattu nga tubegomba nga obulamu bwabwe bwali bula naye majority nga tetusomera engato esooka bigere byali ngato kikaki yali bagiyita Joseph engato yali y'amasaana zirabira ngatte engato kyeyankole Joseph yanjokya nempulira ng'entuuse ku mutima nempulira ng'entuuse eno ku bwongo ku nkoona engato embereberi yayo kyanze naye mulimu nno sokisi olwo zaalimu era neekookya naye yanjokya oba ete kutuuka nga ntono yali entuuka naye ebigere bitambula nga tubagamba bibaamu amazzi eba ebikamula kati nagenda kivumbula nga sinze nzikanze gweyokya nga namba nnene kati ma Joseph kati mugenzi niye mmoja ngoera Martin niko niye mmoja kati abokebwe ngato nga tuweze tugenda nga kutanka kusawa nyane tujyamu ngato kile tubiteeka mu bbanga ebikala empewo n'ebifuwako akadiwe kavuga ibulira jembo netubizaamu basomesa nga tutegere ngato bwebe kuniga oba kumutawana munene nakati nno nga tukuze nga tesobola okujja ku mukolo n'ogenda mu workshop nebyo ebyasomesebwa ekitawanya ebigere kikwata n'okuwongo kyokulaba abantu abalumwa ennyo envunza obwongo bwabwe bagamba bwafunangamu ekizibu kubafa omulembe gwaffe envunza zaalimu ensekere z'omumutwe zaalimu n'ensekere z'omungoye zaalimu netubyogera tetwekweka enkukunyi buli kinuuna musaayi kyannuunako bwe bulamu bwebuto bwe bwali ennyumba za ttaka tezirina sementi kakati engatto n'ennyiga werabanga naye tugenda okumalako ttaamu ngaebigere bimanyidde nga ogenda omanyiira katonda tenyiga nnyo byali biseera bya kukyala kwa vice president yali agenda kukyala ku sente wali ku ddembe nga waliwo fundraising yali etegekeddwa vice president ki yali owekitiibwa Paulo Mwanga obote tu era waliwo n'okuyimba okwali kugenda mu maaso kwaniriza abakulu kwaniriza omukulu kati awo wenyingira kwayo essomi tikyawaswana ngati you are super tena yo nnungi nnyo oyimba tena mulungi nengenda masobola okuyimba tena nga era nga bwenyeraga ensingo bwenjiraga nga obulago oli kavubuka nti muwulirize nnyo oyo okyayimba kyekituufu ondayimba bulungi okukkirizamu konyera kweyongera era mubiseera ebyo senior 1 nenkwatagana n'omuvubuka era yitibwa Godfrey Kizito Semafumu kati mugenzi netutandika okuyimba ennyimba ezaffe ku bbali wa sukulu kwayo netwetuma erinnya erya The Rising Stars olwo n'oluzungu oluyizeemu nnyo netukolawo akabiina kaalimu Kizito Godfrey Mwendi Immaculate Nakalita Kavuma Lawrence oyo kati
yafuna ekizibu n'aziba amaaso abeera n'amasuba awo era avuga taxi ng'azivuga bulungi waliwo Katema Joseph kati yafa Martin Lubera ye yafa waliwo Barbara Namusisi waliwo Sekiranda Ronald oyo brother Munakaloli ali yonkubalabirira Kadimo oyo omukuba yambi brother Sekiranda kati abatonyimanga nabo batuyimba obuyimba nga bunyuma naye ennyimba ezo nga nfuna ennyimba ze nawulirako ninteekamu ebigambo byange bano bye batamanyi ne tuharmonizinga nekinyuma okufa obufi tumaniriza nnyo n'essanyu bannaffe mmwe abagenyi n'oluganda nga lukyamu negasituti lukyamu essanyu lyetulina nga lingi okubalabako wano Mitala Maria yaniriza abagenyi bo betulaba abatwagala kayimba ako kalinga ku program bagitanga owamujje tumutendeze nga kalunyankole nga yalunyankole nga kayimbibwa kwaya yali eyimba mu lunyankole kati nze tune nenjibba notekamu oluganda netukayimba nekakyusa netukaniriza Kadino Emmanuel Nsubuga nanyumirwa nnyo essomero libasanyukanye bagati kakati mujja kutandikanga okuyimbanga ennyimba kabagenyi bazze nengina amasomo okubikola bwekyo nga bikola naye wakomi wali amugenda okwaniza Paulo Mwaka vice president oyingidde ekwaya yetegeka vice president yajja era ng'oli mu kwaya nga ndi mu kwaya naye waliwo twali tuli tukola general cleaning awo ku ssomero enkuba nejja nga classes ekyabeera bane tulongoosa essomero omukulu ajja kati nga tuuli essanyu pitivu manyi lessons bwe ziyimirizibwa abaana basanyuka tusanyukanye twasanyukanga nnyo enkuba liitonyerera kisogolefu natandika akayimba kagamba bakati waliwo abasajja batalojjeka mu mirembe giri nenyiba besi waliwo abasajja batalojjeka mu mirembe giri abantu bakati abantu nibakuŋŋaana awo yoke mukibula baamana abayimba okufa obufi buli mutuleko mukulongoosa kirasi nezigenda masula okuyimba waliwo asatalojeka bayogome ninteeka mu beesi abantu banyaka bana abaana bayimba okufa obufi ne batutendereza nnyo kati paka okukyala kwa vice president okwabeerawo nga batutendereza tufesa basere abaana bayimba akayimba abo bamutawaana nnyo kati netufune tutumudene era ako kekati ekirowoozo nti tutandikewo ekibiina kya Rising Stars tukitandikawo nekiba kirungi nekiyimba bulungi nnyo kati bwe twamaliza senior 4 Godfrey Kiso n'agenda nensigalawo nengenda maaso n'okugezako okuyiya ennyimba olwo nga ntandikiza okuyiya ennyimba mu maloboozi agange ku bwange tuli mu 88 obala emyaka tewagwa okubala gwe bakongezaako kakati munange nentandika okuyiya ennyimba awo enjiza ennyimba mubazadde abaana abatagambwako bakulu bannammwe ddala ddala nenziya nga nziyigiriza abayizi bannange naye zaalaba okulikodingibwa nga tumaze siniya 6 teryosalaga nti nyimba zino zirikodingibwe naye oluyimba olwalina amakulu mangi kituufu nga lwogera ku baana bampala kitale bamawale basempape naye kwolesebwaki kuwalina wasinziira ku ki kubanga oluusi waliwo netugaa nti music is a mind omuntu kyayimba oluusi kyabaali oba kyabaawulira oba kyabalabira biki baani abo wali oyimbako wali weesigamaku munange baana ki baali bamulirwana ku kyali wamu kiki ensi eno buli mulembe guba gutambula ne gufaanana n'oguvuddewo gijjo gikira nabukiranye naye era abaana okubeeramu obwakiwagi era kwaliwo naye nga kwali ku digiri singa eyakakati kati kunja olwansewo okubeekuze population kati ate kigambo kinene nnyo abaana okwagala okwesalirawo kungi nnyo
okwanukula abantu abakulu kungi nnyo abaana abavuka okuvuma omutunku nti gwe muzeeyi sirika twala eri oba nga obukute ice totubuulira tetwagala kumanya oli mulembe si gugwo oli future giri mu maaso kagamba ng'olabira ddala nti okunyomerera kungi kati kikwatagana nnyo n'oluyimba olwo n'okusinga wena luyiiza kakati mbudde obwo abantu bagati oluyimba lwo lutuyambye nnyo era abazadde bagula teepu z'ennyimba ezo nga tumaze zirikodinga nga bazitwala eka nga tebakyabuulirya abaana bateekamu buteesi nga omusajja adda kubbali ng'asirika teekamu kaseti era abantu bangi abangamba kati nti ennyimba zo ze zaatukuza ennyimba zo taata waffe yagulanga teepu n'ateekamu nga teepu eyimba kuliko auto reverse olutuga papa nga kekuba nga kaddayo ne tuwuliriza ennyimba nga kintu kyamaani ate olusi bageranga tuli ku mmere eredi eri ku mmeeza wali eriko n'ekitambaala kyebatweka uza ebbali n'ebbali bagibisere nnyo bagibiseeko taata atula ku mmeeza n'anyiga nateekako kubanga ku mmere tewaba kwongera hati wano mu Buganda ku lujjuliro obugunjufu kokola sayansi oba yava bwe baŋŋamba nti omuntu wayogera ng'alya emmere efuuka butwa eyinza okukola obulabe ekituufu kati nenyoŋonya ani amanyisa ekintu ekyo Buganda yonna nti omwana bw'atuula tasimba olukono olubuto ne lujjamu okwegota ne lwemenyamu kubanga emmere tejja kukkirira bulungi fukamira omwana ali afukamidde emmere nekka bulungi ate tayogera omwana n'atayogera tobanga oleme noogera mu ttooyi obusi buyonjo tonyiza ng'olya kati ogenda kiraba tukasuka mmere bwerumbu gwe enkoko ziri awo biki ebintu bibina ate embu omuntu bw'aba alya mbu awulira nnyo oba kyebavanga bazanya ennyimba ku lujjuliro okuwuliriza nga kubawo kungi kati sayansi oyo simanyi gye yava oluyimba olwo lwatunda oluyimba lwali lulungi era lwali ku albamu eyasooka eya sente bali ku ddembe Mutara Maria okulinyimba nga twajja bwe tuti nga tulina essanyu ne talanta zaffe nga zituli wano ng'omulimu gwaffe gwe gw'okuzikuza kati labayo talanta eyange albamu yatungibwa talanta volume 1 nezinyuma nnyo ebiseera sente bali ku ddembe ng'ekulina ng'emunyenye yayo mu kuyimba sente bali ku ddembe ng'ennina era njiya ennyimba ezo siziyiya nti kubanga njagala bampe sente nziyiya nali student kati obudde obujjawo busoma ate n'obuyiya ennyimba ekintu omuntu ng'akyagala tabula obudde bwakyo akikola era obudde abufuna nabufunanga wamma kituufu mu kuyiya ennyimba embeera ejja nnyo ekiro mu ttumbi mu kusiriikira ebigambo ne bijja ebyamagezi n'ebyamakulu kati ekyo kijja omuntu afuuse bizinesana ng'akola nnyo kati ekiro kino akikozesa bw'alaba nga bwobudde bwasigaza nekimukolera nnyo kati kuba kati nange kinkolera nti obudde bw'ekiro bwentuula nensiriikira ngenda okuwulira nga tunes zijja nenkola bulungi n'obudde obulamu enkolera obulungi obudde bw'okumakya nga sinawulira akayimba konna sinakola ntyepopula obunyonyi bukaaba mpandiika tuni nga mpya nga nnungi kitalo nga sigiwulira nga message neyiika buyisi nabwo obudde mbukozesa nnyo naye ng'ennyimba ezo ezasooka twazirikodinga olwo ntandisa okusoma obusomesa enkozi maze senior 6 ne tuzirikodingira ku radio Uganda tulikodinga nga kwaya tebyali bintu bya digito byali bya analog kwaya yonna eyimirira nebutuga nti kakati omulaba obutala bwagulemu nga bwase pa ntandikirewo era nze nali kuŋoma mu nnyimba ezo nagamba nga ti 1 3 go bala era akantu akubawuliza ennyimba ezo mwekali netutandika mpolampola bakinyomanye ekyo abedda bali nga kiweebuula nnyabo abakikolanga ekyabakyala okwedibwa omukolanga netugenda bwetyo zanyuma zali nyimba 13 twagenda mu studio netuliko nyimba 13 lunaku lumu netuzimala enkola lya analog kati nga bwemuba muyimba limba lutambula bulungi wakati nga lutasobola okukolola era ako nga kajja nga bakati musirise akolodde tuluddemu tebalina bakajjamu ati kene bakavaamu netuddamu bupya netulutandika netuliyimba kandi nyimba 13 zimaliza wezaggwera ng'obudde buzibye naye nga yali experience nungi netuddayo ku ssomero
tuva ku recordinga nyimba era enyimba bwe zaafuluma kyali kyamaanyi enyimba zikuba ku redio zigazikakikaki zino enyimba zayiyiziddwa ani eyiyiza enyimba zino nga netamanyiddwa kwegamba nekiba kyamaanyi enyimba nezigulwa nnyo amasomero negagamba tusobola okuyimba negagolokoka era gamu negatandika okuyiya enyimba olwaba St. Joseph Kakindi bakola oluyimba twagiwa sirimu katira nawokeera babala ddala daliridi dada kanyuma nnyo naye tebagenda wala nebakoma kumpimpi n'amasomero amalala negagezaako naye era lyali bbugumu nakinyegenyege tegagenda wala negazikira sentibala kudimentamana neyimba okutwala ekiseera walinga mu NTC Nkozi wakomangawoko mu ssomero lyeryo naddanga nakomangawo nenyimbisa nadde bagambanga nti waliwo omukolo gujja okubaayo nga nfuna weekend namba nenzija netukola rehearsal olutandise nobasalira empeera gyoyaga empeera nakyejogera era olwokutya okujogera gibyaggwera nga tebansasula ate ekyaddirira ate nempeera nga obusungu bwenkutte ngamba yibandi badde balowooza okunsasula kasente anti tiwayogera saayogera okola bulungi bwange nandirowooza nakitwala nti osanga bajja kukiraba naye abaganda bagamba kifundiko kirinsabira talya bwami muntu ayinza kukisumika nakisiba bulungi wano nagenda maaso gakawo natula bwati naboobera nakatako naye gwasiba ekifundiko jangu nkuwadde omusala gwegindi teyamuyita kati nange nasibawo nti ekifundikwa ogenda okukakananga mufunze omuwa gw'ensonyi gusanyiri gwenja kati bwe buti omuwa gw'ensonyi bwe gwandetera obuzibu obwo lumu tosobola genda nababanja kati abaliwo kyababanja kyebankola kimala kubanga okuyimba kuno okundetedde okumanyika okundetedde okuwa nti nteekateeka nakujja kuzanya myaka 3 mu 3 byatandikira Mitalamaliya bweti Mitalamaliya ne mwasimubanja yali mukama wange era omudde obusimubanja wabula okusiima obusiimi nti bane nga mwankola bulungi baana kibojjukira boolabako kati abaali mu kwaya ezo senior 5 abaali mu kwaya buga nti abaana abo bayimba nnyo mu biseera byange bwe nali mu senior 5 senior 6 zijjukira omuwala Barbara Walusimbi Barbara Walusimbi oba oli luddawa Margaret Najita oba oli luddawa Janati Lubega Maito Vincent yajja n'ennyimba ng'avudde nazo Semba Buleeyi naye ennyimba ziri nangamba zino nnyimba nazinjigira tugezikula imbere ennyimba zanyuma okufa obufi ennyimba nga sifunye ennyama nyingi sifunye ennyama nyongere ennyama nkiye bansadde supu munyongere omukyuzi nze sifunye supu lwebikwata ku kufa nti omuntu afa ebye ne bagabana nebazikukanira mu lumbe n'engumi ne bazeeyisaamu ne bakanira n'omukyuzi kati olimba oli yalunjigiza nga ndikulembera ne lunyuma Maito Vincent simanyi gyali kati abantu bonna mbasuubana nga tewabaalaga luddawa abaana benzijukira be baana benaye betwalikodinga n'ennyimba zino ezamusena nkozeemu ki nga ndi enkozi n'okumala enkozi maze school practice ndi Mitalamaliya awo akaseera akasooka mukyenda abaana abo kuliko omulamuzi Flavia Nabakooza omulamuzi Flavia Nabakooza omulamuzi w'amaanyi yayimbanga alto mwalimu Kizito Kayiira mukama yamutwala mwalimu Ani Sebunya tuli naye wano kusibyesi nga tayimba nolwe nakati agenda nemba nemwe mwana niwe nyabo mwenye mange ndi mu studio yala nkukola enda ayimba bulungi mwalimu Ana Maria Natabi bayimbanga bulungi abalala sibajjukira omulala yayimbako naye ate nemmala mwati va mu kwaya gwe byoyimba sibitegeera nga tena agitabulatabula ngayimba soprano ate yabasajja yali kyazibandika sensuwa Afritansi kati yayimba katonda yafaamu naye ate n'azannya nnyo nali nfudde Mitalamaliya ne wajjayo omugenzi Mulindo Muwondo n'abatendeka okuzannya n'azannya nnyo era emizannyo gyabwe gyatambulanga mu nnyimba ezo zinalindeseewo awo enyewe tujja okutandikira ali ku CBS 88 akatonyeze 8 puroguramu gy'envudde Paulo Saaka bwendi naye era gwe mbadde naye olunaku olwaleero atubuulira gy'envuddewe
Paulo Ssaaka muleese kubanga byonna gye tulaga mujja kulaba ennyimba nnyingi eziri ku mulamwa ogw'obwakabaka ogw'okukola ogw'okulabula ogw'okulengerera ewala ogw'okulwanyisa ekirwadde ekyannawokera mukenenya zonna yaziyinya. Abayimbi bangi bayiyiriza ennyimba n'azitendeka. Paulo Ssaaka toyinza kwogera wano ku bawandiisi ba nnyimba n'abatendesi baazo naddala mu kwaya ey'amaanyi erinnya eryo netalisembera ku mwanjo. Njagadde muleete abeeko kyatuleeta kyatulengeza era kitubulire mukeze tufundikire wano baagaliza akawungeezi akalungi baagaliza omwezi omulungi guno n'omwaka omulungi nongera okubaagaliza nga muwuliriza CBS nga mugoberera enteekateeka z'obwakabaka. Ali ku CBS oyinza okuba nga tosobodde kuwuliza puroguramu eyo, genda ku mukutu gwaffe omugattabantu CBS FM official gwe mukutu gwaffe ogwa YouTube 888 CBS FM official gwe mukutu gwaffe ogwa YouTube omutongole. Ojja kuba puroguramu eno gifuna bulungi ate nga notulaba otulabako. Baagaliza akawungeezi akalungi. Nze musajja wa Kabaka Birima Ematoke. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Nze okulaba sika mentioning. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.